Basebo ne bannyabo mbaaniriza mwenna mu mbuga eno enkulu nga tusemberera okumalako 2023. Twebaza Katonda atuyisizza mu byonna bye tubaddemu mu mwaka guno. Katonda atuyisizza mu bisoomooza nga biwera naye ne tutaterebuka. Nebaza nnyo Father Edward Sebukoola essaala gy'atuwadde gabadde makula meereere. Father Sebukoola mumanyi bulungi wakasimba naye bw'ayigiriza ku leediyo eyo toyagala amale by'aba ayogera. Awo nno tusanyusa okukulaba. Ne bannaddiini abalala abali wano tubaaniriza. Sigenda kubasaasira nkuba. Kuba bwe naabasaasira enkuba n'aba neefudde Katonda yagitonyeseza. Yabadde tamanyi nti mujja eryo kebakube. Awo nno kebakube kubanga mubadde mujja mbuga. Mwebale kugigumira. Omunafu tabulwa bye yeekwasa. Oli yagenda n'aŋŋamba nti enkuba etuli bubi. Namukubira essimu. N'aŋŋamba enkuba etuli bubi bannange. Ne mugamba nnaga akajanja kakususse. Kuba juzi wano omusana gwaya Ssabbiiti 2 n'okuba endulu nti akasana kabali bubi. Mwebale butatya nkuba ne mukiika embuga. Kansooka okwebaza abaami ba Kabaka olw'emirimu gye mukoze mu mwaka 2023. Mukoze kinene nnyo okutuusa ku bantu enteekateeka za gavumenti ya Kabaka. We mutali enteekateeka za gavumenti ya Kabaka abantu bandiruddewo okuzimanya obuulyawo n'obutazimanyira ddala. Abantu abali enkoni awo mu Kinga awo bayinza obutamanya awatali mutuba 12 ndowooza. Awo nno mukoze kinene. Tewali wentuuse mu bitundu bya Buganda ng'abantu tebamanyi kigenda mu maaso mu Buganda. Ekyo lw'abaami ba Kabaka. Bulijjo mbagamba nti obukulembeze kitegeeza kutema mpenda ezituvuunusa ebizibu. So si kufuula bizibu luyimba. Mbeebaza obutabeera babyekwasa okubanga ebizibu mubisanga mukola naye ne mutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe. Nkyenyumiririzaamu nnyo. Obukulembeze era kitegeeza kutegeera bulungi ebitongole byonna by'olinako obuvunaanyizibwa ng'owuliziganya bulungi n'abo ababitwala. Owessaza asaana okumanya ebifa mu ggombolola ng'awuliziganya n'ab'amagombolola bali mu ssaza lye. Ng'alambula amagombolola mu ngeri y'emu ow'eggombolola asaana okumanya obulungi ebifa mu miruka gy'atwala wamu n'okuwuliziganya obulungi n'ab'emiruka. Nsanyuse nnyo Haji Semmambu bw'abadde ayogera oluwalo oluvudde mu Buziga Islamic School. N'agamba omwami ono ow'omuluka atwala ekitundu ekyo. Kubanga eggombolola ebeera nnene. Kati tugambe eggombolola ng'eyewakiso oba ey'emakinde emituba 3. Mufumbekedde abantu n'emirimu egy'enjawulo okuggyako ow'eggombolola ng'awuliziganya n'ab'emiruka kisobola okumulemesa okumanya ebifa mu ggombolola ye. Kale teebereza Katikkiro owa Buganda. Buganda erimu amagombolola 174. Buganda erimu amasaza 18. Katikkiro alirambula amagombolola 174 n'agamalayo. Ng'ate omwaka gulimu ennaku 306. Ng'ate amagombolola agamu galina mu bizinga.
kitegeeza nti Katikkiro alina okumanya baminisita bye baliko kugamba owa gavumenti ez'ebitundu ne minisita n'amanya ebiri mu masaza n'owesaza n'amanya ebiri mu ggombolola n'ow'eggombola n'amanya ebiri mu miruka ate n'ow'omuluka n'amanya ebiri ku kyalo mu batongole. Nali neebuuza nti naye Kabaka yafuganga atya Buganda nga tewali mmotoka n'amasimu n'amanya ebiri essingo n'afuga ebiri ebuddu eno bw'atabaala abasoga eno bw'atabaala abaziba enkola eyo Kabaka yamusobozesa. Buli kyalo kirina obukulembeze omutongole buli muluka bulina obukulembeze eggombolola essaza. Twaba omulembe guno ate tetulina byakwekwasa kubanga Ssebwana bw'aba ayagala okumanya ebifa mu ggombolola y'ensanja akwata bukwasi simu ne bw'aba tannatuukayo weewaawo okutuukayo kyekyandisinze naye waatuukireyo nga n'essimu yagikuba dda. Awo nno tulina okulaba nti tumanye ebifa mu bitongole ebiri wansi w'obuvunaanyizibwa bwaffe n'okuwuliziganya n'abo ababikulira. Obukulembeze era butwetaaza okubeera n'abo be tutwala. Ow'eggombolola bw'atuukako ku byalo ebiri mu ggombolola ye n'anyumyako n'abatuuze afuna ekifaananyi ekituufu ekiri eyo mu bantu ku byalo gye babeera. Ntera okubagamba oba nakyogerera Kingo sijjukira oba nali ggombolola y'Ekisekka nti Kabaka yampa ofiisi nnene nnyo erimu n'entebe ezeebonga n'empewo ensengejje. Oyinza okukemebwa n'osigala mu ntebe ezo ezeebonga n'abaweereza nnyina bayitirivu onaaleeta fayiro onaaleeta kaawa onaaleeta oyinza okukemebwa ng'oli mu kusaza awo esentema mwakola ebimuli byonna waliwo akawewo essaawa ez'olweggulo notula mu bikawewo oyinza okukemebwa n'otamanya kifa ku bantu b'ekyebongotoko n'otamanya bifa kannabukuliro. Tulina okulambula abantu be tutwala tutegeere embeera ze balimu. Basebo ne bannyabo naddala mu abaami kirungi mukitegeere bulungi nti okuzza Buganda ku ntikko kwetaagisa okubeera n'abantu okutuula nabo n'okulya nabo. Omwami ategana bantu abo baatwala tayinza kumanya nti enjala yagwa. Omwami atula n'abantu n'alya nabo bajja ne bamujjulira emmere n'abantu obutoke bwabadde bwakamyala obuniala bubeerayo mu kyeya bano nno ab'essinga obuniala tebabumanyi. Omwami atalya n'abantu alimanya atya nti enjala yagwa. Kati bw'oba tomanyi nti enjala yagwa abantu oli bakubiriza otya okusimba omusiri gwa Kabaka okwetangira ekyeyo ky'omwaka ogujja. Basebo ne bannyabo tulina okubeera n'abantu ne tutuula nabo ne tusanyuka nabo nga waliwo ebisanyusa ne tubagumya nga bafunye ebibakanga bajja kutwesiga bwe tunaakola bwe tuti. Asaba abaami muyige okukola emirimu egy'enjawulo omulundi ogumu. Emirimu egy'enjawulo omulundi ogumu kubanga obukulembeze bubaamu bingi. Kale bw'onookola ekintu ekimu kyokka ebirala onoobikola ddi? Kale tugambe tuyinza okuba n'ebulungi bwansi mu kitundu kyaffe ate nga tulina n'okuleeta oluwalo. Olwo abantu bagamba nti ebya bulungi bwansi mubireke oba luwalo gwe munaaleka ng'ate minisita Kawuki bakugambye abasekula kubajjamu mpulunguse ng'akubuuza kiki ekyakulemesa okuleeta oluwalo tunali mu bulungi bwansi. Tuyinza okuba tulina okulambula emisiri gy'emmwanyi ate nga waliyo n'olukiiko lwa Pawosa
nga wali n'olukiiko lwa Fans Club byonna bibeerawo. Awo nno tuba twetaaga okutetenkanya ne twegabanyaamu. Omu n'atukiikirira mu Pewosa, omulala n'agenda okulambula abaaweebwa endokwa za Bukadeefu ez'emmwanyi. Kubanga emirimu tulina mingi, ate olwo bwe tutuula mu lukiiko olufuzi wamu ne tuyita mu alipoota ez'emirimu egy'enjawulo, ffenna ne tumanya emirimu egyakolebwa. Bino mbibagambye nga tumalako Oluwalo omwaka guno, osanga binaatuyambako mu mwaka ogujja. Njagala nnyo ku lunaku luno olukomekkereza Oluwalo mu 2023 okwebaza Obuganda olw'omwoyo gwa Buganda ogutafa oguwerekedde mu Luwalo. Tusobodde okufuna akawumbi kalamba n'obukadde 5 n'ezisobamu. Ensimbi zino Ssaabasajja Kabaka yasiima tuzikozesa emirimu egizimba Obuganda nga gino, tugambe ebyenjigiriza. Nkakasa mwandaba Sabbiiti oba eno emabega nga nzigulawo ekizimbe kangaawo Matumpaggwa Ebbowa mu Bulemeezi, oba mwakiraba? Sente za Luwalo mbadde nga ngenda kwekubira nnyo mu ngalo oba lwakuba wano tewali be Bulemeezi. N'okunyweza ensawo ya Kabaka ey'ebyenjigiriza. Yatugamba tuzikozesa ebyobulamu. Tulina kaweefube ow'enjawulo gwe tuliko mu nsonga z'ebyobulamu. Navudde Zimbabwe mu kibuga Harare, oba mwandabye ku TV, ku Lwomukaaga nga tulwanyisa Mukenenya. Mumanye ensimbi ezigenda okutuuka e Zimbabwe, obungi bwazo n'okusulayo n'okulya. Naye ate bwe tutaalwanyise Mukenenya, Buganda nedetya ku ntikko, abantu nga balwadde bafudde baweddewo. Baki be munaakiikirira gye mwagala okwesimba? Sebo Mwami Sawula ne Mwami Ssekigozi. Abantu balina kuba balamu, n'olwekyo kaweefube w'ebyobulamu tulina omubeeramu. Atwala ssente 1000. Ndowooza n'ensiisira z'ebyobulamu mwazirabye Bukalasa. Era mmwe abavudde ebweru mutwebabiza ab'e Texas baatuwa eddwaliro eritambula, twabadde nabyo e Bulemeezi biri awo waggulu. Kabaka n'atwalira abantu beddagala, era abantu baayogedde okusiima Kabaka, abamu katono bakuute n'akalevu ku ttaka olw'okubajjanjaba. Naye bino ssebo okutwala bbaasi eyo n'ogituuse n'oliisa abasawo n'okola otya, ensimbi mpitirivu ezigenda. Era ssente z'Oluwalo zituyamba okutambuza emirimu gya gavumenti ya Kabaka. Ndowooza ne bwe bandabika ya mbuga Bulange erabika etya bannaaye, mutunuleyo mulabe. Ate n'embuga nnyingi ez'amagombolola okusinziira kyemmanyi ne alipoota zirongooseddwa, n'embuga ez'amasaza zirongooseddwa. Embuga kintu kikulu bwebwenyi omuntu watuukira. Omuntu najja ku mbuga y'eggombolola e Kasanje n'asanga ng'ekizimbe kyonna kigubaasidde, n'omugamba leeta Oluwalo ayinza n'obutalukuwa. Waliwo omukyala avudde Kingo wali asese, wali okyaddeko mu maka g'omuntu n'otula mu ddiiro ng'abaana omusulo gwe bakunkumudde gukyawunya mu ddiiro. Wali okyaddeyo n'ekyayi akulema okunywa kaawa. Obwenyi bwaffe tubulongoosa bulijjo. Naye n'emirimu emirala mingi egikozebwa gye tukola olw'essente zino, ne bakuba kugula mpapula, ne bakubagulira pikipiki y'oweggombolola amafuta, ezo n'ensimbi zikola ebintu bino. Babadde banneebaza eŋŋendo z'ebweru, nagenda okulaba bano muzzukulu wa Kasujja e Seattle eyo, n'engenda naye Boston, etikiti ezitambula ssente empitirivu. Naye ate okulambula abantu ba Kabaka abali eyo kikulu nnyo ekyenkanidde awo.
mwagala bazaayire eyo kale bwe tuba tumwagala bazaayire eyo tulina okukozesa sente tugenda ne tubalaba bwe muleeta oluwalo nga tukituukiriza naye munnaye mbadde ndi awo sibafundiza bye tusobola okukola mu luwalo mbadde ndi awo nga mpulira amaloboozi agatugamba nti tutandike okuwa omusolo ku luwalo mbadde ndi awo ne mpulira amaloboozi nti tutandike okuwa omusolo ku luwalo baagala kujja kutuwooza musolo ku luwalo federo yalemesebwa kubanga federo yandibadde tusobozesa okugabana ku musolo omungi okuva wano yalemesebwa ate nga federo abantu bagisaba abayitirivu bamaze okulemesa federo ate nakino abantu ba Buganda kyebeekoledde okutambuza emirimu gye baagala nakyo baagala kukijjako ndobolo kanesekere muzukulu wa Namugera Kakeeto kasitambi babuulidde oluwalo kabonero ka mwoyo gwa Buganda ogutafa mukakuume kale teebereza Father Sebukoola abantu baleese sente za kabbo ayambye abakristu eyo n'abantu abalala abasisita baabano bajjanjaba abantu mu busente bwe bakuŋŋaanya ng'obamuweeko omusolo kabaka abantu be bazze bamuwadde sente aweerere abaana abayambe leeta omusolo awo Haji si ogambira sitagafullaayi mwebala oluwalo lwa leero obukadde 108 mu emitwalo 9,794 abantu ba Buganda temuli mmere nayo okubaaniriza wano mu mbuga ya Bulange mwebale kujja era nziramu bakulisa enkuba n'obutagitya mbebaza obubaka bwe tufunye mbebaza n'amantambutambu ge baleese emumpadde anti munaye ow'ekibuga asanyukira yeetisse mbaagaliza Ssekukkulu ennungi era ne 2024 ajjudde ebibala Ssaabasajja yaŋŋamba nti abantu bange bwe bajjanga mu Bulange tebakkirizanga kugenda enjala era temuvaano nga temulidde bannaabwe era bwe munaaba mutambula nga muddeeka mbaagaliza olugendo olulungi muvuge mpola mpola nti mufune obubenje nga tumalako omwaka njagala okukulisa sebo jangu ow'ekingo njagala okukulisa omwami ono ye mwami Sebatta Musisi amezesa endokwa z'emmwanyi ebuddu eyo era endokwa ze za mutindo mutuufu ekyatuusiza n'aba Uganda Coffee Development Authority omuwa ejjinja lino nga bamwebaza mwami Musisi kyakulabirako kirungi nnyo mukaweefube gwe tuliko n'omwanyi terimba era ab'ebuddu mukimanyi musaale nnyo mu ttiimu y'ebuddu nabadde njagala kumubuuza owangula otya ebirabo bino ebyowe by'emmwanyi n'olemu okuwangulira buddu ekikopo naye bwe tutaaleke balala twefuga ekikopo munaakola mutya mwabe Busiro n'abaawa yonna tulina okubalekamuko nammwe naye mwami Musisi kambasabe mumukubireko mu ngalo Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale